mutya mbalamusizza nnyo amanya n'eddoboozi Bayrota era ng'ensonga lwaki ndi wano mu dakiika ng'emu era entono just omukulu ono omutima gwe yandaze mu kaseera akatono ke mbaddeko naye era nze namugambye Ssaalongo kyonna kye weetaaga tompadde n'ekikumi zingenda bbeerawo kamangu biga mbasizaamu ekitiibwa mwenna bannamawulire wamu n'abawagizi baffe abatulengera ku mikutu gino. Omwami Ssaalongo, omuntu gwe bayita Ssaalongo abawa kitiibwa nnyo mu Buganda mu mpewo ziri Musambwa gwennyini ate yazaala Musambwa. Nsaba byonna bituukirire ku lw'abalongo abo bennyini bewazaala ne Mukama akwatireko buli kimu tufune abantu. Ssaalongo buli kintu kisoboka, nange oluusi natandika bwe nti naye nenfuuka ekintu ekizibu ekyali mu ggwanga. Nkusaba nti beera mugumu, naffe abakugumye weetuli ngenda kubeerawo nange nkuleetere ku faamu ejjule wandagakaawe mukono sebo olwampita olulalanga ekintu kijjudde nembuuza Ssaalongo abantu abakoze atya. Naye sebo Ssaalongo alina performance kyesinga okumumanyaako, adesigninga performance ye nnungi nnyo, alina baddansa abalungi era nsuubira ate kati kino kigenda kusukka ku kino ekigenda okubeera ebigogo. Ssaalongo mumativu nnyo mu bintu byonna byakola era byagenda okukola. Nsaba abawagizi baffe bonna abatulaba ku TV muleke kunyoomanga muntu nga tonnamutegeera. Ve Masaka, va Ludda, wava Ebunyolo, yonna jangu olabe ku Ssaalongo kyagenda okulaga. Agenda kukuba ekintu ate naffe tukikube. Tali yekka, tugenda mumuwerekera ng'era wootula waliyo n'abatazze bagenda kubeerawo bonna. Mukama muwe omukisa. Mama Nyabo wulire futa nalu 14 Juni Lugogo tubadde tusaba tumufuula akagogo bannange. Tusanyusa obbalaba mwenna bannamawulire, bafaani baffe mwenna, bakanyama n'abatalina kanyama mwenna tubaniriza nga 14 June kigenda kubeera Blood nga tuwagira Ssaalongo. Ssaalongo muyimbi wa byafaayo nnyo mwana ntobye ne Ssaalongo muyimbi wa ddala. Kyenva mulaba tuli wano ffenna nga bwe tuli wano, ebbeeyi eri wano nnene nnyo. Promota bw'ajja okujja erijjako bw'aba talina million 10 talina gwasongako wano. Naye Ssaalongo teyatuyise, twategedde butegezi nti lunaku lwe ffenna ne tubanga baabanja kubanga atuwoze bingi. Ssaalongo mukwano gwange era nteesa nti nteesa kolo tuyingire Shuwa nteesa nga 14 ng'oli munda atalina kabina alina akabina. Mwenna kolo olunaku tuyina plan za mwezi enjawulo. Ssaalongo bannanga abayimbi bayimbye naye oyimbye. Toyinza kwogera ku music wa Uganda noyogera ku genres zaffe nga bolaba kadongo kamu, nga bolaba kaddo the real tradition. Omanyi mwana abafirika tusiriwazizibwa n'ebintu ebyabalala kubanga abalala bayiga marketing ne batuguza ebyabwe, naye ensi bwe beena agenda mu maaso erina okubanga byetunde bweru w'eggwanga bingi okusinga ku byesuubulayo. So we need to start supporting our genres. Era nkiddamu bannanga ennyimbi naye Ssaalongo ayimbye kakati nga 14 tubakoowola. Nze omukwano gwange gwonna ne Ssaalongo mungi nnyo, mwagala nga faani we. Nze omu ku baasooka okukola challenge ya naalu tukyali ffenna tutambula ffenna. Ate ekyafaayo ekisinga obwakabi nti Lugogo yasazeewo, baapimyemu amaanyi g'ekivvulu kino enkijja ne bagamba Ssaalongo bw'avaawo mu butuufu tulina okusooka tuggalewo tutereezeewo. Era Lugogo Ssaalongo yasembayo, bagenda kuggalawo, tugenda kukubawo baddemu bamuzimba ate bupya. Twali muggulawo nga navuga tukomyewo ogwokubiri, naye bannaye mbasaba mwenna bannaye njagala obbagamba tutandike okwebeereramu, twagalane nnyo. Mulengere abasajja sijja kutya kwogera mutegolaba abanyankole bebeereramu. Otegera baagalana ono Ssaalongo wamazima ebyaddala. Ssaalongo wa mu Buganda twebeereremu twagalane. Omukwano tugulina kye gujjawo twagalane. Abantu abakolera mu Kampala tubawagire, n'aba region nga bwe tubawagira nabo bajje bonna tuwagirangane yensi bwegenda mu
mu maaso. Kale bannange Mukama bw'ekitiibwa ebyokwogera nina bingi naye ngenda biteeka mu bigambo mbiteeke ku ndongo nga 14 we link up live. Nina n'akayimba akapya ne Ssaalongo TV mwenna tewaba yadde okwebuzaabuziganyige pesa ozanye akayimba ka Ssaalongo tugenda mu kivulu kya Ssaalongo play the button Osegera Hajati Joeli anyige pesa push the button Bukedde TV our sponsors we appreciate you we love you push the bannange bannayuganda bannange kansituke ng'anyaniriza omusajja omuyimbi mu bayimbi saabayimbi w'eggwanga bannange tibakulu leero lunaku lukulu kamwenyumwenyu ku ttama anti lunaku lw'amasanyu nga bwe nalaga bannange tuyimbe leero tuyimbe 14 tuyimbe leero 14 bannange nimusanyufu nnyo okulaba nga muze bangi bwe muti era mbasuubiza nti ndowooza 14 simanyi kyengenda kukola kubanga essanyu lye nnina olwaleero nabanga ekisaayo kyerokoko kyajjudde dda era ekifo ekyo kigenda ndoza nga noonya kansooke babulireko akantu kano nali emukono nga nnamulu wempita baŋŋamba naye Ssaalongo lwaki otutekekerayo akavulu n'otuyimbira bukka ewantu ne ŋŋamba naye lwaki sinoonya akafo akasingamu obutono mu Kampala muno kwe kunoonya akakuliketi ovaako negamba alaba akasobola era lekabuuti gange ennaku z'omwezi 14 njagala tukafunze bamanye nti bazimba akafo kaki bannange esooka okwebaza muganda wange Palaso yanzizaamu amaanyi sijja kulimba yeyampaliriza okukola ekintu kino yaŋŋamba gandakakuba akayimba ako naŋŋamba naye kimanyi nti kalugogo wako okasobola kukayimba kawepye kanaalundaalo ako n'akakola challenge ngenda okulaba nga abantu bakaagala nnyo kubanga nagenda nengenda ku stage lunaku lumu neteeka maama nnyabo wulire futa eŋŋamba bannange kikino tulumbe nakubira mmeka bannange ndi musanyufu nnyo neebaza mikwano gyange bonna abali wano neebaza abayimbi abamu tebatuuse kubanga ebifo birabika bababuzaabuzizaamu bava kuŋŋamba abamu bali masinde ku papaazi naye nga twali tugambye wano abamu babadde ndowooza kuki baŋŋamba ku Eden City abantu sitegedde engeri gye batambuddemu naye bannamawulire ndi musanyufu nnyo ndowooza nkoze nammwe ebintu bingi siina buzibu na muntu yenna ndi muntu atuukikako ndi muntu alina omukwano nammwe ate mbasuubiza kino ekyokuyimba si lutalo twewagire tuve ku kuwagira baki waliyo ekivulo ekyaliwo Kolomo kyakaggwa wakyo ngamba ti kasiki kali kasiki kakyogamba 10 yembaga sinze byogedde kyemugamba abantu beeri beewagira sijja bamenya naye abantu bawano simanyi lwaki temwewagira bannange tutekewo embeera tutandike okwewagira tuggyemu embeera ey'okugamba nti Abdul Mulaasi tetwamuwagira wano nga mulamu nenekera Abdul Mulaasi ne bagamba nti Abdul Mulaasi afudde tuyinza okukwata emboloka buli omu ajja akasendekera agenda e Masaka ogenda omuziikako naye lwaki mukola ebintu bwe bityo bannange mwawagira muganda wange Palaso era ekyo tekirimba ku mutima muganda wange abantu bano bakuwagira naye ndowooza muganda wange ono bwe yaba atadde erugogo ngenda kumusaba kubanga nze akafo ngenda kafunza ate sisuubira nti muganda wange aladda mu kafo ako tujja kugatulengawo akasiki ne tumala ne tumutwala e Kololo
atekolero akisobola ate kati omuziki gwakuba gwa tabbu kubanga yampadde ka tuni sijja kulimba ndabaga kanfuusira ate ninga nadita donaalu nene ka tuni nakobe kagoberera ndabaga nafuuse ddawa tabbu era ndowooza ngira otandika kuyimbiranga ku nnyonyi oluusi nga ngende eno ngende nze ndabaga nabaze dda mundaba esabire nnina bannange kasooke manyi bagamba Ssaalongo talina Nnaalongo kambawo ku Nnaalongo ababuuzeeko abalage essajuli mazima basabo ne banyabo nsanyisa nnyo balabako banange mwebale kujja mwebale kuwagira banaye mwebale kwagala Ssaalongo Palaso tweyanza mukwano omusiime tweyanziza nnyo mwena bannange mwebale kujja mwebale kuwagira banaye katusuubire nti nga 14 kigenda kuba kisufu bannange mujje mubungi buli omu atemye ku munne buli omu agambe muganda we kojja senga bonna mubaleete banaye kigenda kuba massive banaye tweyanze gotulaga omukwano mwebale kwagala Ssaalongo wange neyanza nnyo neyanzege Mukama abeere nammwe tuzinemu akadodi n'abanyabo ulire futa naalu olololoza bannange tulina okugenda Lugogo si bwe kiri akalulu ka Ssaalongo kaliwo bannange tugenda bless up bangi bonna abantu Katonda banaatuwa be bantu baffe ekitegeera kyegamba tugenda kutambula nga bwe tutambula abantu ba Ssaalongo mwenna gye muli emukono representing Kampala everywhere bonna be tunafuna be bantu baffe era tujja kubasiima era tugenda bakubira eddongo nga yaddala munaalunalu concert awatali kusubwa sinziira mbadde nkolanga ebivulu nengenda mu bifo ebyenjawulo nefuna abantu nga bangi ekyo nkimaze sente siina sente kuba singa mbadde nina sente nalitwaddewo ekintu kyabwere ne bagamba bayise ebikoko ku Liket Ovo mwena mujje muyige naye Katonda wange ekiddako Kamiliyoni ekibuuzo ekyokusatu ekya Kamiliyoni ye nga yo okubeera manager we yali mukwano gwange ali nali ntegese ebivulu nga mbeera nnyo naye nampubwa manager we yali alina byagenda okukola nga taliiwo era ndowooza bwe yakomawo ne mmudiza ebintu bye kubanga nali ndi mu kuyimba ne nkwata muganda wange Palaso kati Kamiliyoni tujja kwesanga Lugogo sinaba kujja wano sosere ndikodinga ennyimba 5 ngende kumakya nga sinaba kujja wano ndikodinga ennyimba 5 ezimalawo eziri kati ennyimba zenina ndabika mpeziza kati ennyimba 3 kubamba ndina ennyimba 25 kumakyala ebikolayo 5 ndameka naye bamufa nnyo ku Nnaalu nimba lwenkola concert nenteesa kayimba kenayimbira muganda wange Palaso
teekako ennyo essira naye nga zo nnyimba nina nnyingi kuba n'ekyo oyinza okusaba nga nkyali recordings ennaku zikyaliyo tugenda ziteeka ku erugogo tugenda ziteeka erugogo kubanga twaka okukayana n'abantu n'abantu Nobert alwanagana n'abantu nengamba sijja kulwanagana n'abantu ekibuuzo ekyokusatu ate ekyengoye ekituwali kyogeddeko singa balabyeko jjoba nenkola mu mmotoka wali buli dakiika nkyusa najjidde bukyoya temwanabenga njija kati ndi busuuti kati muninde erugogo lujakakasa